po jako akawuwo nti gundi yasamba box nga ate okimanyi bulungi nnyo abasamba box gwo balisa no balisa. Kkooti ya Mwanga Temmengo wansi w'omulamuzi Esther Nambayo etandise okuwuliza omusango gw'ebyokulonda wakati wa bakansala ba Kawala Zone 3 nga guno gwatwalibwayo Wasajja Edigulu nga wakanya obuwanguzi bwa munnakibiina ki NUP Henry Kalyango. Tugenda ku kkooti olwaliro nsaba abavugizi bange mukuume emirembe era okulabika nti nno mukuume emirembe. Tusaba ne kkooti omulamuzi alaba amazima era asala amazima okusinza ku makola gaffe. Banja okutegeeza eggwanga lino tewali wa NRM gwe bawamulana buli lusatu. Nga tannaba kusimbula kwolekera kkooti abawagizi ba Wasajja basoose kuyisa bivulu mu bitundu by'e Kawala wamu ne Kasubi era nga bano basannyalaza ebyentambula okutuuka ku kkooti e Mengo. Lengo na kulotoka kwa kufanyiza kitu kino yasa watu epuka mkishokuwa na mkoti batuwe failo ya mfaliza chafe bajituwe ukoneje tuwakoloto kabatulisiza nnyo. Wakati mu kuwuliriza omusango guno Wasajja gwagamba nti waliwo vulugu mu kubala obululu obumu ne butagattibwako omulamuzi Esther Nambayo alagidde abajulizi okuva mu kakiiko k'ebyokulonda wamu n'oludda oluwaabi okulabikako mu kkooti eno. Kkooti nesalawo obujulizi bwonna bugende ku kkooti oluvannyuma 29 tubuuze abajulizi ba Electoral Commission n'abaffe asatu tubuze abajulizi bombi side zombi omulamuzi asalewo amazima ge galiwa mpapula z'abali zigenze mu kkooti n'ezaffe ne zigenda mu kkooti. Oliro yabadde agamba nti ezaffe zigenda mu kkooti n'omulamuzi n'amuwakanya n'amuvalulinga kubanga tuwaddeyo ensonga entuufu lwaki enva zaffe zirina okugenda mu kkooti. Henry Kalyango nga yalangirirwa ku buwanguzi era nga y'omu ku bawawaabirwa mu musango guno agamba nti okufa n'obutanyagwa bakulwanira obuwanguzi bwabwe okulaba nga tebunyagibwa. Omulamuzi asabye ffenna tulete obujulizi bwaffe era njaga okutegeeza bannakawala mwenna abannonda naddala ba Zone 3 abakasubi parish njaga bategeeza nti teri agenda kutwala buwanguzi bwaffe era teri agenda bubba. Katonda yayogera eddoboozi lya Katonda lyayogera mu bantu. Balowooza balina lembo balowooza nti sente ekola buli kimu bajja kola buli kimu bajja kola amanyanga naye kitajja soboka. Ate ye Wasajja Edigulu ng'ono ye muwaabi asabye kkooti okulamula omusango guno mu mazima ate n'obwenkanya kubanga obuwanguzi bwali bubwe bwoya. Bajja wano ku kkooti banza okusaba obwenkanya kubanga ekyamazima nawangula akalulu kano wakati ate no mu maanyi naye abakiiko k'ebyokulonda bakola olukujjukujju nga basobola bagamba nti omuntu anuku asinze ku 3 ngate waliwo dijala yange namba eriko obuwanguzi bwange bonna bagisaako. Saba kkooti nga bwe tugambye okuleeta abakulira ebyokulondesa mu kitundu ekyo aba disitulikiti bajje babiviwinge balabe ensonga ezigenda okutambula. Ono oluvannyuma ayogeddeko eri abawagizi be ababadde beebulunguludde kkooti ku nsonga nga bwe zitambudde mu maaso g'omulamuzi. Bannyonnyola lwaki akalulu akaffe tebakagattako nga tetwasinga. Mwalonda nga awatali kweralira nga temulonda muntu temulonda bibiina mwalonda omuntu omukozi. Abantu ab'enjawulo betwogeddeko nabo batubuulidde ebyaliwo ng'akalulu kano kabalibwa okutuuka okuba mu kalumanywera era ng'omulamuzi Esther Nambayo omusango guno agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno. Obuwagizi bwa Wasajja mbuyinako obujulizi omuganda we yatangalanya Wasajja yawangula akalulu ke mu lofidi ku bokisi azooka abatusinga obulungi tatutwakkiriza fayini sokene ku bokisi okubiri Wasajja yali atuwangudde nga tutuba twavaawo nga tuwangudde wini yaffe nga tuba na koloti batupire emolo kati bano basala otuteekawo olukutukutu naye tubala